Mwabasajja abalina abakyala nga mugamba nti bakyala bamwe tusimanyi tebalina bwagazi oba tebatalina appetite ya kubeera nga mwegatta. Mukwano ngenda kusaba onkolere kinene ekintu. Omukazi yenna asobola okuluzinga obwagazi olw'ebyo ebirusi by'aba ayitamu oba oluusi omubiri gwe nga gwo kye guba guyitamu naye tekitegeeza nti tasobola kuddamu kwagala. Omukazi asobola okusumulukuka n'addamu n'ayoya era n'abeera nga buli ssaawa yakunoonya yakukwatako ate era nga yakutandika. Naye kino ogenda kikola otya? Ogenda kyusamu mu karutiini kammwe. Nze nno ndowooza rutiini eno affectinga nnyo omukyala. Buli omuwongo bwaffe bwe tubumanyiiza ekintu, in fact sina mukazi yekka naawe omusajja kiyinza okukutabukako. Buli obwongo bwo bw'obumanyiiza ekintu nti omusajja ajja n'anaaba n'akola bw'ati kugamba ekintu kye kimu kye tukola buli lunaku. Ntuuka ne nkimanyiira ne mbeera ng'omanyi nti nina okulaba akazannyo ku TV ssaawa 3 era we ziwera ne ntuula ne nkwata ekikopo kyange eky'amazzi oba ne bisinaaka byange oba biberenga oba ki ne nkwata oba juice wange simanyi kyonna kye mba nfunye ne nfuna blanketi yange nsobole okubeera comfortable ne nteekako akazannyo kange ka ssaawa emu ne nkalaba oluggwa ne ngamba kawedde either ne ngenda ne neebaka. So bwe kityo bwe kibeera mu bulamu bw'abantu. Bw'oba oyagala omukazi okumusumulula gezaako okukyusa ku ngeri gy'okolamu ebintu byo. Osobola okukyusa engeri gy'omuzinamu, osobola okukyusa engeri gy'omutandika oba osobola okukyusa ekifo. Kyonna kisinziira mu busobozi bwo. Bw'oba muyina obusobozi osobola omutwalako mu kifo ekipya. Ekifo ekipya ekyo kyolaba kizza engulu abantu, ebisenge, kala ez'enjawulo, obuliri, amasuuka ag'enjawulo n'empunya ya ruumu yennyini esobola okusumulula omukyalo ono n'abeera ng'atabuka ku nsonga ziri ez'ekisenge naawe n'otya n'okutya. Naye buli bw'abeera awo ng'ensonga z'ekisenge yazivaako nawe n'ogamba nze sikitegeera nze bannange omukyala owange waliwo ebintu bye tusobola okukola omukyala n'abeera munnange ngadde engulu ng'ataddira ddala engulu bulungi nnyo nga tewali yadde kigamba nti oba kino nti oba kiri. So nja kusaba okola otya? Nja kusaba okole kino wammanga nti bw'oba olina omwagalwawo nga gwe omanyi nti sirina kasente kagenda kupangisa kafo kapya tetujja genda mu woteeri oba simanya cottage tetujja bisobola kiryokke komawo okuva ku mulimu musange mukazi wo ng'ali awo tagenda weetegeme supe yawo bulungi naaba komawo tuulawo ku TV mutandikaawo oba osobola n'omutandikirawo ku mulyango nga yakaluggula papa n'omugwa mu kifuba n'omwakahaaga n'omunywegera n'oggala oluggi wappu n'ekigere kyo n'okyuka n'oluggala weppu n'oteekamu n'ekisumuluzo n'omuyisaawo nagamba naye wakadde n'omugamba epito 5 saagala obeeko ky'oyogera n'omuteekaawo mu ntebe mu ddiiro lyammwe wamma n'omutambula n'osooka omuweeweeta n'omala omuweeweeta n'okakasa nti ayimye n'ogumuyingiza ng'omubasizaawo mu ntebe wakati mu ddiiro oba omutadde ku kapeti n'omupimpina omukazi like taking someone by surprise. Kyabadde takikusuubira mu kubanga alina kye yamanyiira era kyamanyi mu kyemukwasaganya. Kati atunula n'agamba ate kino leero tukoze tutya oba leero omukulu ankoze atya. Munnange ebyo bye bisumulula abakyala. Ensulo ezaali zaafa n'obusuwa obadde tebukola bulyoke buddengula omukazi alyoke atandika okubuulira ebigambo ebirungi atandika okusikinira naawe otye. Naye bw'onaabeera awo nga naawe oli awo oli lugoojami omukazi owuwo gwe munnange yeenoonya yakola atya gwe toyina yadde galafuuba nagagamba munnange omukyala wange nange kamukolereko kano oba kali wa bwe mutyo bwe mugenda okubeera. Mala okumupimpina mugende mu kiyigo munaabe ate omuba munaaba mweddemu bwe mumala okweddamu kaluutu kamu kamala ne wali wabadde muzine kamu oba bubiri tomukooya nnyo kuba temunnalya. Bw'omaliriza bulungi nnyo wano ogenda kuba otandise okubeera ng'okola ki ng'omusumulula. Kizibu nnyo mpoziko omukazi ng'akulinako busungu okweggyako ng'ovudde ku mulimu ng'ate emisana gonna mubadde mwogera kitandike misana like mukubire kasimu olinza obutogera ku byakwegatta n'osobola omukola akasimu n'omugamba nkwagala nnyo biki bikimuteka mu mmodo kyesi n'okajjako mbadde nkubye munnaye kutegeeza nti nkwagala nnyo banobeera n'omugamba katugambe kale mbadde obadde tobikola kati gwe omulundi gwe ogusooka of course ajagamu n'abala kati okumulaga nti tolina kyobala omukazi bw'omukubira akasimu omugamba munnange mama gundi oba munnange Sarah oba munnange kyonna kye mweyita baby honey pie byonna n'omugamba mbadde wano n'entuula n'embaako byendobooza nenjijukira gye twava ne we tuli ne ngamba mukazi wange ombeereddewo
ne ngamba kankukubira akasimu bwe nadda nja kwebaza ebisukkawo naye ngambe kansooke nkubira akasimu nkwebaze musa mukazi gwe webale kunjagala webale kubeera mu bulamu bwange webale butankoowa webale kubeera mukyala mugumiikiriza n'omuwaana waana byonna ebisooka n'ebisembayo bw'omala okubimuwaana obulungi ennyo bw'otyo n'okakasa nti kati obimuwaanye awo oba oddayo ewaka n'omuwa akafumeto n'owisipalinga mu matu go oba n'oyogera mu matu ge empola nkwagala nnyo bebi webale kunjagala awo n'omunywegera tagenda kwesamba oba kwesika kuba kola ki ne bw'abanga alina ensonga ze ajja kugumiikiriza akuleke naye saagala obeere nga mubadde temuyina yadde kitambula waka ate gwe ove gy'ovudde bw'omuwa akafumeto omuteeke mu ddiiro birinza okubeera nga tebijja gatta oba alinza obutabinyumirwa n'okwejjako olusi n'akwejjako n'oswalira obwereere so ky'olina okukola kyangu nnyo omukazi muwembejje mpolampola ng'akyali ku mulimu ogenda okudda no saamutegedde kugamba naye kennyini kaliko omutaddemu nti omukubiddemu ebaza okukoleza engoye okulabirira okwagala ennyo n'okubeererawo bw'omala omupimpina nga muli awo mu ddiiro lyammwe oba mu ntebe mwe kiggweredde oba ku kapeti mugambe maama w'abaana oba mugambe munnange gundi nsaba onsonyiwo byonna bye nzize nkukola bwe mba nina bye mbadde nsobya mu kumanya n'obutamanya bwange nkusaba onsonyiwe era nkusuubiza okukyusa embeera zange tujja kutuula twogere ewakuluma ombuulire nkyuse ebigambo ebyo olinza obiraba nti tebirina makulu naye birinza okukyusa mukazi wo bw'aba abadde yasiba obusungu nga bwe bumugaana okuwaako nga bwe bwatta obwagazi bwe bwonna ogenda kuba obijjeewo kubanga weetonze sometimes abakyala baagala just muntu kwetonda naye n'akadde ke weetonderamu kakulu nnyo osobola n'okudda n'ogamba instead of okutandika okwepimpina kale kantandikire mu kwetonda gwe n'omuyita n'omugamba nti leero n'olaba ekindeese ng'oleeseyo akalabo n'okamukwanga n'omugamba maama gundi emyaka gye mmaze naawe sigimanyi oba ogimanyi n'ogyogera n'omugamba naye mpulira nga nina bye nkusobezza kuba siri katonda ndi muntu era nsobya niyinza okuba mbadde nsobya mu butamanya oba mu kumanya naye nsaba onsonyiwe ate tolina kye wankoze sirina kye nnakoze naye nkugambye nsobola okuba nga nina bye nakusobya oba ne mbyetondera oba saabyetondera bulungi simanyi naye mpulira nze njagala kugamba nti nsonyiwa bw'amaliriza omugambe njagala kugamba nti nkwagala nnyo mukyala wange era weebale kumbeererawo mu byonna era nkusaba otambulirenga awo kaakati awo agenda tandika okusubbalala olyoka omukwata omunywegere wamma omutandika omukola ebyabalungi byonna ekintu kisabuke nabadde mbagamba muba mumaliriza mugenzi okunaabako omugenda okunaabako munaabe bulungi osobola omusabulirayo kamu oba obutamusabula kisinziira amaanyi go bw'oba togalina muleke omumala okunaaba mukomewo mutuule muli emmere yammwe omumala okulya emmere yammwe gyeyafumbye ekyeggulo mwoze ebintu babiri tobimulekera bw'omumaliriza mugende mu kisenge naye mwesabulireyo kamu oba bubiri mwebake omukazi awo ajja kuba omumazi ajja kubeerawo ebbanga ng'alobooza ku ebyo nga talinaba kusiikuuka kati ate tomukkiriza kukandaaluuka oba kubeeraawo like abeeraawo ng'asaatuuka nedda neera ddamu yisawo olunaku lumu musabule era ne ka surprise akalala obuliri bubeere nga buli limited obuliri musooke mu buveekokko omupimpinireko mu bufoofofo oba ozze omusanze afumba mugambe kutama tandika okumuweeweeta eno mu mabeere mpolampola mukutami wamma ogumusonsekaawo kiggweeraawo byebyo ebyange omukama abanjagalira abankuumire temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange